Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba Mukama waffe atukulembere ne kaseera kano nga tuwuliriza obubaka obwa leero obw'ekigambo kya Katonda era emmere eri emyoyo gyaffe etuyamba otunyiga emitima otusembeza kumpi ne Katonda otujjukiza okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya kubanga Bayibuli etugamba awatali butuukirivu teri ajja kulaba Mukama Katonda. Era emu ku nsonga lwaki tulina okwogera ku kwenenya, Mukama atuwa akakisa ffenna abakyali ku nsi okwenenya. Bwe twenenya Mukama atusonyiwa byonna. Ekintu kitono nnyo obufukamira n'osaba n'ogamba Mukama ntambulidde mu makubo agatali matuufu naye nsaba onsonyiwe. Beera n'ekisa Mukama, nyamba ndaga ekisa kyo Mukama. Mukama atusonyiwa byonna nga tukyali ku nsi, tukyali balamu. Atusonyiwa byonna byonna, atusonyiwa. Era ekyokulabirako tulabira ku omwami eyali ku musaalaba ku ludda olumu olwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yeenenya awo, yeenenya bwe yagamba munne omulala eyali ku ludda luli ng'amugamba okusaasira Mukama waffe Yesu Kristo, ye atalina musango naye akomereddwa wamu n'abo ababbi. Naye Mukama Yesu Kristo yamugamba nti mazima olwaleero luno tugenda kubeera ffenna mu kifo eky'okwesiima. Mu bigambo ebitono ebyo omwami bye yayogera yalaga okwenenya era Mukama yamusonyiwa byonna. Ekyo kitulaga k'obenga okoze eki, k'obenga mu bulamu okoze eki, bw'okomawo wa Katonda ne weenenya Mukama atusonyiwa byonna. Mukama atusonyiwa byonna k'obenga wakola ki. Bw'obanga okyali mulamu tewali Mukama kyatakusonyiwa, buli kimu Mukama akitusonyiwa. Ensonga lwaki tulina okwenenya. Okwenenya, tulina okwenenya. Olwaleero abantu abali mu muliro oba gye tuyinza okuyita geyeena basaba ekintu kimu, bagamba Mukama Katonda tuwe akakisa tuddeyo ku nsi twenenye. Newonaatuwa eddakiika emu ne tuddayo ku nsi tujja kuddayo twenenye olw'ebibi byaffe, kubanga kati baalaba ddala okwenenya kwa makulu. Kuba Mukama tewali muntu yenna gw'ayagaliza genda mu geyeena, mu nnyanja ey'omuliro. Tewali Katonda yenna gw'ayagaliza gendayo, kuba n'ekyo ekifo tekyatonderwa ffe abantu, wabula kyatonderwa Setaani n'abo abajeemu abali naye mu ggulu, bamalayika abajeema be baatonderwa ekifo ekyo, wabula si ffe abantu. Ne Setaani aleeta ebikemo alabe nga atwala emyoyo gy'abalala bangi agende nabo mu kibonerezo ekyo. Mukama mwetegefu okusonyiwa oyo yenna anajja ku mavivi ge n'amusaba ng'akijja mu mutima gwe ng'aga Mukama nsonyiwa. Bigambo bitono nnyo n'ebikola enkyukakyuka. Omusaayi gwa Yesu Kristo gw'onaazaako byonna enzikiza ebeera ku myoyo gyaffe. Okwenenya, tujjukire okwenenya. Bw'oba ofukamidde mu nnyumba yo ng'oli wekka, saba Mukama ogaye Mukama Katonda wange nsonyiwa, nsonyiwa yonna gye mpitidde, bye nzijjukira ne bye sijjukira. Nsonyiwa ntandike olugendo lwange bupya, ntambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Oyo yenna agezaako Mukama ajja kuba wamu naawe. Mwoyo Mutukuvu ajja kubaawo kukulembera. Olwaleero ngenda kwogerako ku nsonga ey'okuzuula obuvunaanyizibwa bwaffe oba omugaso gwaffe mu bulamu. Era ng'okusookera ddala nja kukujjukiza ekitabo kya Matayo chapter 6 verse 32 okutuuka ku 33. Mukama atulaga nti bingi bye tuyayaanira okufuna, tudduka eno tufune kino, tufune kino, tufune kiri, era bingi ebitweraliikiriza. Naye Mukama atugamba mu Matayo chapter 6 verse 33 tusooke tunoonye Mukama, ebirala byonna bijja tugattirwako. Tusooke tunoonye Mukama. Olwaleero oyinza okubeera eyo ng'olina omulimu gw'okola oba nga tolina mulimu, oba oyinza n'okuba ng'okola naye nga te bweweetunuulira olinga atakola. Obubaka buno nsuubira oba oli oyinza okubaamu ky'oyigamu. Obubaka bwa kwezuula.
okwezuula omugaso gwaffe oba obuvunaanyizibwa bwaffe ku nsi, kuba buli omu Mukama yamutonda ng'alina obuvunaanyizibwa ku nsi. Mukama buli omu yamutonda ng'alina obuvunaanyizibwa bw'amutegekedde okukola wano ku nsi. Ekyokulabirako tulaba mu kitabo kya Jeremiah chapter 1 verse 5. Mukama yali ayogera ne Jeremiah ng'amugamba yamumanya nga tannaba na muteeka mu lubuto lwa maama we. Yamumanya kubanga mu Jeremiah chapter 1 verse 6 Jeremiah yali agamba akyali muto tajja kusobola kwogera, naye olaba Mukama ng'amugumya yamumanya. Ensonga gyenda okwogerako yakwezuula mu bulamu, kubanga kintu kikulu nnyo okwezuula. Kiki tulina okukola? Kuba buli omu alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo oba ekirabo eky'enjawulo ekiri munda mu ye. Kabeera ani mu bulamu? N'oyo omuntu gw'olaba abantu gwe bayisaamu amaaso bonna nga n'omulimu gwakola gulabikanga ogusembayo okubeera omubi era ogwa wansi. Munne bw'ogenda n'omuwa obudde n'otuulako naye n'oyogerako naye, ojja kulaba nti ate oba oli awo naye Katonda alina kye yamuwa ate ekitali ku balala, ng'ate nakyo kya mugaso era ensi ekyetaaga. Omuntu yenna buli omu Mukama yamuwa ekyenjawulo ekimwawula ku mulala ng'era ekyo ekyenjawulo kyetaagibwa mu nsi. Era olugendo lwaffe mu bulamu Katonda atuyisa mu bifo byonna gye tuyita, natusinkanya abantu bonna be tusinkanya, embeera ez'enjawulo, obumanyirivu obw'enjawulo, ebyo byonna Mukama abikola otuteekerateekera omugaso gwaffe mu bulamu. Buli kimu ky'oyiseemu mu bulamu, ebinyigiriza, ebikaabya, ebyessanyu, byonna Mukama abikoze ng'alina ky'atuteekerateekera. Waliwo ekintu ky'osobola okukola bangi kye batasobola, naye nga mutima gwo okyagala era osobola okukikola ng'oyagala ate n'okyagaza n'abalala, ate ne kikola enkulaakulana mu nsi ng'ate tekirumya bulamu wabula kitwala ensi mu maaso. Buli omu alina ky'asobola okukola era ekyo ekiri ku mutima gwo ky'oyagala, nkubuulira muganda wange, osobola okukikola